Inside Story Uganda. Real source of political updates. Abawagizi bange nti nze newandiisa simwe nze newandiisa nze nesimbyewo mumpa akalulu ebyokukabanja n'okunoonya obuwanguzi bwange mubindekere mumpe declaration forms. Tekiyamba bo. Mumpe mu declaration forms. Oyagala kalulu nze kyebakola ba making sure nti buli omu gwe mpadde obwegenti bwe bamala okubala yandeetere declaration forms zange azimpe nze numbe tale center kati returning officer abale nti Bukasa Kijwa polling station primary school bina oli 10 ngate diara form je nyina eraga nti nze nyina lunana oli buna owulire wali mutale center we manjiza akalulu nze nke manjiza twetaaga abantu bona kuyamba omanyi bw'obojjuzawo wali bateekamu official agent omanyi kye bategeeza official agent wali mu kukabala yabeera atuddewo so si bonna. Okay, Mami Serugo omuntu nga kuse kizibu nnyo okumanya nti wali abantu abalaba enjala abalala enjala beruma kyova olaba nga bakulembeza abamu tebafaayo ku nsonga ezimu. Agre asinzidde kyengera Mami Seruga simanyi bagamba nze Mwami Kabanda alina ekintu kye yeerabidde abayiniupi kye bagezaako okugjayo obuyinza busobola okukozesebwa abo baweereddwa basomooseddwamu delegated oba abantu basobola obu exercising directly. Yes. Okay. Kati gwe kyogamba kituufu nti official agent yes nino mulonzi asobola ku-exercising authority directly buba bubwe let me tell you era kyovola abakuga nti asobola nayogera na petition n'okubuuza wali tekali mukkiriza saagala ona misleading bantu yagoberera ebyobufuzi by'e Kenya yene mabiko okusinga ku balala bonna abaliwa mu 2022 omugenzi Chebukati omugenzi ye yali chairman wa IEBC yagenda okulangirira akalulu aba Raila Amolo Odinga ne Azimio la Umoja yonna ne bayingira Tale Center mu Bomas ne bamusalako ne ebikonde eno polisi nevaayo ne mu protecting bwe yali mu protecting nga bakkiriza omuntu yeko okuwanika omukono okubuuza ayina ebbaluwa ekakasa nti ono official agent mwalimu Sifuna mwalimu ono lead of majority lead of minority Junet nga balimu abantu abo bana ero libamala okumuwa protection ennungi walimu Morukmen Kipchumba ku side y'abali mwalimu deputy president yali chief agent ono yenyini aliko kindi kigwe madenzi jako nga mulimu Morukmen Kipchumba nga mulimu ono Cheriot ne deputy speaker nzija nga mulimu Gladys Boss bwe yajja bwati ne batandika okuba enduulu kindi kinajja n'abagamba n'ayimirira bwati nyamaza mwena musirike nze nkola ki nze njogera bona ne bagamba okay sir please keep quiet. Mr. Chebukati is the one who is responsible for telling Kenyans who has won the presidential elections of 2022. Buli omu yakola ki yasirika era baamala okulangirira bwe bakwata olupapula tebalukwasa buli omu yaliwo balukwasa Kindiki kati deputy president aliko kubanga yali official ki agent so gwe ne bwoba ogenda Kabanja ng'oli awo oweewobe kooti kabanje newe bagaba declaration form ku polling station tebajja gikuwa bajja jiwa
agent oli yaweredde obuvunanyizibwa oba okuuma kaki akalu bana kitakuba n'obuzibu lunaku olw'okubala lwennyini naffe ababukedde wano otusoma results osoma weegendereza olina okusoma zivudde anti ensonga bo bagamba badawudi abo mbu baba obulwa bukadde bubiri bote mwagala bavu bangi mami Seruga babusalidde amagezi olaba waliwo ekinyusaawo ekyokugamba nti electoral commission wetuula ku national tally center yoka erina obuyinza kulangira results ekintu byemu ku bintu byetulina okutunuulira nga sekono bwebyo bintu byakigwagwa ate ebintu byaggwako naye nze ebyo abantu bebakomplainingako bano reforms mpuga yazireeta lwaki temwaziwagira lwaki wagenda kufuna oziwa ekyatugaana okuziwagira ffe tetuwagira byopozitioni kebengereza ne bwomulotya ffe twagenda mu palamenti wali basalira bweleeta etteeka lya homosexuality nga mwaliwagira yaliwa NRM basalirwa yalireeta mawo si wa opposition gwe bayisa mu prime minister basalirwa bwe yalireeta nga bwolaba okufa mu palamenti prime minister bwaleeta motion ekungubaga agiwagira abeera loopu waliwo ebimu byogamba nti kino tetulwamanya gye kyava ekya homosexuality ne cabinet yali ekiwagira President wange bwayaleeta amateeka agagala okulongosereza mu byokulonda gwe mulundi gwasooka NUP ne NRM okwogeza eddoboozi limu nga basibira NUP efuga parliament nga basibira ennongosereza ekikookolo batya NUP efuga parliament yasaba live mu parliament yefuga parliament yegaba live ekitabo kyali sebo era twewuunya nnyo nti baali boogeza eddoboozi limu ku nsonga ya mukama waabwe yasaba live mu parliament NUP yagaana werabidde amateeka ga parliament olowooza lwaki baayogeza eddoboozi limu baayogeza eddoboozi limu ku nsonga y'emwe namba wano bano bo bagamba nti gano amateeka gagali gatukolera agaliwo agaliwo ate lwaki tugakyusa naye gwerimuko yali aleese kamanyi bano bo balina nsonga bano balina nsonga zaabwe leka nkubulira engeri palamenti gyekolamu palamenti ereeta private members bill eyinza okubeera government position ebyo tubimanyi linda muna nti nkunyonyole kati gwe ogamba lwaki temwakolamu ennongosereza eyinza okubeera nga position y'opposition nga yonna yegisitudde egikoze eki mpuga twamubuuza eno position y'opposition nti ye bagenda okubuuza ab'opposition nti nedda bamugamba leeta private members bill ab'opposition benyini ne bamugamba linda tulina kusooka kutula mu kokasi ono kokasi gyayogera naga nti bagenda ekavule ne bagigaana onage mukuluseruga nkwebaza nnyo ndabira mukulu Kabanda nange nkutumidde nakukoleza message ya Lawrence Ntege wewange emityana gyava waffe gye tuva emityana aliwawereza message omulala suppose the NRM that is carrying Uganda flag and confront NUP members, then what do you expect? Kaziba Moses agambye ati singa abenare mukulu Kabanda kyogedde kati bakwata flag za Uganda ne balumbagana aba NUP abakutte flag za Uganda siruga tutangaze kye kisobola okubeerawo kye kizo kukolebwa. Kaziba Moses yakiweereza era abuuzizza bali balina bunike bugundi president Kambozi okulumba obujja n'onnumba n'okuba musango oba nkubye oli bwerere oba oyambadde saati ya yero oba oyambadde flag kaka kikwatagana kine flag libe gye twogera kubanga teri agambye nti bakulumba nga oli mu flag ofuna immunity tyakubye nga ali mu flag atakutavuna naye nedda okuba abenare mu musango president yakugamba nti okuba abenare mu banga akutemu no naye nga amazima gali nti flag y'eggwanga
terina kozesebwa mu mbeera eyawulayawula. Eriko etteeka erigifuga. Yes, flag eggwanga eriko etteeka erigifuga. Teeka ki erigamba nti eyawula wulya nti wenzija flag eggwanga ke kabonero akagatta buli omu. Bwe tuba nga tuli mu byabufuzi bino ebyaffe bye tubeeramu biba byakusikaŋŋana. Yes, byakusikaŋŋana byakuvuganya era ebyobufuzi byawulayawula mu bantu kyekituufu kyekyo. Oli baba ne sayidi ye nona aba ne sayidi ye. N'olwekyo flag y'eggwanga terina kukozesebwa nti aba-NRM bagikozesa ate okulumba abanupu oba abanupu bagikozesa ate okulumba abaki. Ekizibu kiva kwali we nagamba abanupu balowooza be bannayuganda ennyo. Okay. Mbebaza bakama mbadde satu tukomekaawo kuba eddakiika zattu tukoze daga 2-3 manja kumanya akalulu katukidde wano bwe mukafuna bwe mukalaba mu abayina ba candidates bano mu kitiibwa Rwanda obwekitiibwa ne musi namwe abatunuliza engeri gye mukatunuliramu kati bwekatuuse kakati kimbadde ne honorable Mikaina kati atalina walwatu naye yennyini candidate ye candidate kubanga ekikulu ekiri mu mwaka guno ogenda okutandika kijja kuba kyakalulu byonna bitupredicting amasa byonna bijja kuba mwami musi kufana bwe kati obadde oga nti naye alina candidate ani mukulu wabiki ajjamu oyogedde naye alina candidate olive Era abasajja bano babaki ate mukulu muzisi ye candidate sayina candidate ne honorable Bike ne bwali ne Kabanda bwali azegamba ayina wali waggulu Sebo gondi bwani kakola ngani deputy president Bonika Treasurer ye mwanika afo omukulu omuwanika yabalagadde ekkubo yabagamba muwe Kyagulanyi tabainako position tetumunako buzibu oli mwana waffe kakati musisansi nga Kyagulanyi kakati wacho badde oti ogamba nti ate tujja kyogera nga kyogere wano kyogere bwana musisi takusinga ate nyini ayogedde nti emasaka wabayo eddoboozi emasaka waliwogera egesa yayogedde wabayo eddoboozi erigamba nti musajja bwaba tatulumba naffe tujja kuba naye mbabuuza kati mula mute campaign zitambula bulungi especially eza DF zitambula omuzungu kyeyaliise exceedingly well kubanga twalina target ezo tulabika tugenda tuzituukiriza twali tulowooza nti kigenda kutwala ebbanga okuzima momentum naye momentum eno tulabika tugizimbye era eyiseewo netubadde tulikolaki tulisuubira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ennaku ezo president ne tiimu ey'abakulembeze aba DF babadde batambula eggwanga lyonna nga bakola ground assessment nga bapima butya abakandidate ba DF bakola mu bitundu bya West Nile, Acholi, Elango, Eteso, Ebusoga, Ebuganda, Erwenzori ne Ankole gamba result gye tulaba nungi ddala ew'amaanyi ew'essuubi era ndi musanyufu okwogera nga sitidde ndi ka DF kyekibiina ekisinga okuddukira ku speed eyayiriiri mu ggwanga lyonna osobola okufuna ababaka meka mu parliament ejja twasimbawo ababaka 99 tulowooza nti newe tufuna return of just 40% or 50%. Return usually eba 70 newe tufuna 50%. Tujja kubona ababaka namba 5 50% of that. ANT yafuna return kimululi. It doesn't matter. Eno bagita DF. Kamanoge ANT. Eno bagita DF. Tumufuna kuyigeezebwa kwonna mu campaign. Zitambula bulungi. Of course tufunye okusomooza okwenjawulo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Bakandidate abamu bakwatiddwa, bakandidate abamu tubajja mu makomera ennaku zino
kyetuyitamu ebibiina byonna ebivuganya kyebiyitamu naye fe enjawulo yaffe fe tuli seasoned tetukaabanga abaana bato tetukaaba nnyo nga abaana bato kati tunafuna atuwe bakandesi babiri linda kwegesa atuwe amanyi abiri bajje mukomera kandi tuwe Kapiri yani we Kapiri omwami Ichoto bamukwatidde ki byabufuzi byakukwongeza Kabanda nga bakandesi babamanyi ne bibakwatako kati amugoberezi mungi agoberera ekigalo kyo kikoze ng'ekiagobererabusi watuukidde Ishoto is a journalist. Everybody knows them. Nga bakandidate bo bangi abavudde ne mu kalulu ate ne NRM liyina ababaka bangi abafunye dda card abafuse dda ba MP even before balinga mu 15 n'omusobyo wakati olaba otunatuukira mu kubi akalulu ako onaddayo ofuna abaka 5 bafuna lulibu mu parliament oba ebizibu bakutaddeko bijja kukendeezaako no tusuubira ababaka abasinga betulina okusooka ng'oggyeko ndowooza constituency ya Busiro East yeyokka gye tubadde nayo ku bantu be bajjeemu ensonga ziramu ekibuzo kyekisembye nti onoddayo okubanga abayiseemu unopposed b'ogamba oba n'abasinga bagiddwamu okujjako Busiro East bokka ekibadde mikono gya Nuupu so kyoyinza okugamba nti nno so ebirala tugenda kuwangula bipya kyengezaako kugamba naye ng'oggyeko obukambwe obukozesebwa ku presidential candidate waffe bwe mumanyi obulungi mwenna nze njagala nkosa eddakiika yange kulaga engeri akakiiko k'ebyokulonda gye kakuttemu akalulu kano mu ngeri gy'oyinza okugamba ekisaazisaazi oluusi nga eriraana n'obufere ekisooka ebyobufuzi biyingiddemu nnyo obufere ekyo kituufu era abantu bangi bakozesezza nnyo omukisa gwa akawaayiro akali mu mateeka nti osobola ogendamu eyo tribunal kuba eyo tribunal tebanga kooti tribunal kaba kakiiko naye nga singa kooti ekyokulabirako commissioner we akola ku byapa commissioner wa land registration akola ku byapa bamugamba alina obuyinza obusazaamu ekyapa beka mugayino naye senga ensonga zituuka mu maaso ge nga zirimu okulumiriza nti guno omukono gwegesa guno si gwegesa agamba mugende muki mu kooti kati akakiiko ebyokulonda tribunal tekayina ekisooka bukugu na kusandika kugamba nti kubanga abantu beegaana mulamuzi mulamba kalina obukugu tatula mu kooti eyo nga mulamuzi atulamu nga chairperson anti okyeka waliwo ekimubuddiisa anti kakati n'abalamuzi bakola ensobi ate n'ekyokubiri nti waliwo ebintu ebi mistakes ezimu kubanga mwami byabakama mumanyi era musajja twogera ngeri ya kisazisaazi era n'okumanya kw'amateeka si kubuusabuusa naye olwaleero nti alinga akolera ku remote kyova olabanga mwami mawo mwebaza n'ekiryowa kyono katone geno etteeka honorable Daudi yadayogerako erya meters 2 bakootinga etteeka kirigamba ekituufu mwami byabakama yali akozesezza ndooza script chairman wa peer review gyakozesa ate okubanga Daudi yagiwandiika Daudi ye yanjawulo egamba babagizinda kwegesa tontabula ensonga enkulu nti waliwo ebintu ebimu n'ebitali ku banuupu waliwo omwami gwe nalabye gwe bayita mulirire siwa candidate wa nuupu abadde yesimbye budyope waye mulirire ndowooza bamuggyemu nga bagamba nti tewateekako bukakafu nti walizayininga okuva mu poliisi omwami yava mu poliisi myezi 18 mabega kati bw'oba oteekayo nomination bano bonna ng'oggyako egesa baali babadde nominated eriyo requirement nti teekako proof kubanga bw'oba akakiiko kyekandigambye kyokka nti poliisi ono yali okulira oba nedda
buyandiko nti yali eddakiika yange 2 ndeka sinaba kwogera ku DF simanyi lwaki toyingira mugundi obawudiisa ate ngaoli munamateeka ngamba awudiisa kiki obawudiisa lwaki obawudiisa amateeka ga Uganda especially etteeka erirungamya okulonda kwa president n'etteeka erirungamya okulonda kwa member of parliament mawandiike yogera mbwangu bw'ompa information neresemu kakati kasooke malizo ojjamu wagundi omuntu yena alina obuyinza okuwandiisa alina obuyinza okuwandukulula kale point enjitegedde kangende alina obuyinza okuwandiisa era omuntu yena yemulugunya akakiiko akamuwandukuludde okwemulugunya okwo alina kusooka kuteeka mu kakiiko kennyini ekyo kikiwakabadde manya mpa information kati mpaka toyinza kuwakanya tunawuliza so kuwuliza point wuliriza saba wandiso abadde amanyi kyomuwa information information okulanga agirina kyembadde ngambe senga saba wandiso abadde awuliriza yandibadde akiwuliriza nga ngamba nti tribunal teyina bukugu nga bwa kooti terina bukunga bwa kooti era kyova olabanga ne tribunal mubadde ekyokulabirako ekya commissioner w'ebyapa yawandiisa ebyapa ekyo mabika akimanyi era alina obuyinza obusazaamu ekyapa ekyo mabika nakyakimanyi naye bw'okibanga kikwata ku forgery oba fraud ajja kugamba mugende muki kubanga kooti erina obukugu obusinga kuki mpadde mpa nakyakulabirako ebira bingi kuba amabika asizeho okunyingirira nti akakiiko waliwo omwami eyagambye nti nze bampa ekiwandiiko nti bampa wabidde nga nnaku 2 nga isi emaze okukola decision waliwo omwami w'Isinjiro yeesibira enjegere ku Electoral Commission ku UNEB ng'agamba nze namba yange eri 37 lwaki ate akakiiko ko kakooti nga 38 kagende mu UNEB kabuuze 37 yaani kwegamba mpa examples ezo mpa ebyokulabirako ebyo okulaga nti omanya akakiiko ebyokulonda omulimu gwe kalinganga omulamuzi oba lifuli tolina kubeera bwezi mwenkanya buli omu alina okutunula nalaba nti oli mwenkanya mu nkolayo y'ebintu engeri gye kakozeemu ebintu byako naddala abantu abamu bekasazizaamu ate sinaba nuupu bokka n'engeri gye kakuttemu ensonga ezo nga kaziwuliriza kiraze nti oba oliawo kalinamu kyekubiira oba oliawo kakolera ku biragiro ekitali kirungi ku kifaananyi kyako okuteeka akalwako obwenkanya omukulu egeza akakiiko k'ebyokulonda kaleesewo enkola ya VAR engeno ya video assistant referee etali nambulukufu omukulu ono kyabadde akugamba nti abantu abasinga si bamativu bagamba waliwo ebibuzeemu mu kulonda okuze kubaawo si bwe kibadde kibeera naye ku luno bagamba bajeemu abantu bangi mu busongasonga obwekimpatiira obumu tebulina na makulu nze ndowooza obasuseewo we baalikomye bazze nnyo mu kuzannya ebyobufuzi nti waliwo ebintu byolabira ddala nti ono kirabika maybe oba abantu abamu bafunyemu ekibaasa ne kibatabula ebintu tebifaanaganako bwe bityo ne bajjamu ono kuba kati speaker wa parliament abantu abali bamuvuganya bagibwamu mu ngeri etategerekeka deputy speaker kyekimu vice president ebintu tubigaa ebitategerekeka ng'olaba era gyaba bifunamu be bantu abanene eba ebikonge mu kibiina ekimu ku ebyo ebivuganya ate nga kyekiri mu buyinza waliwo obuzibu kakati akalulunga bwe kali saakasi ku kyoba president saakasi kyonze nekigamba kuba memba wa palamenti nze ab'omutisira bayo babaka basuka 5 abanuupu bayinza okuweza ababaka wakati wa 45 naye bajja kufunayo ba independent bangi abaikubira ku saidi yaki eya nuupu ng'ekyo kiva wali ku primaries engeri gye bazikwatamu bino ebintu byakasengejjaako election management committee ya nuupu teyali nambulukufu bulungi kati awo ejja kuva mu ba independent abami ba fulaga ku lw'ensonga ezikyali kiriya n'abamu be baagiranga nti wasabye kino naye tukutadde wano egamba awo bajja kufuna ba independent bangi kijja okukendeeza ku namba y'ababaka ba nuupu okuva ku 57 bajja kukenderamu
naye ba independent abekubira oludda lwa NUP bajja kweyongera. Ab'omutinze nsuubira ababaka abatasuka aba. Lwaki oyogera ku muti? Oyogera ku muti guso. Omaze saawa emu oyogera ku NUP. Nze saagala kwogera ku ANT etali wano. Egesa. Sabuwandiisi wakitayagala boogera ku kibiina. Egesa tasobola kukola. Sabuwandiisi anyumya ebyambalo ebimyufu bw'ati. Tasobola kukola projection ntuufu. Omukkiriza kete nga yinaayina. Of course, dynamics nazistadinga bulungi naye nga mu byonna era tujja kudda wano akalukawedde. Of course tujja kudda wano akalukawedde. Nkujjukize tukola bulungi nnyo nga DF womaza tugamba naye nanja kwogera ko kino nti bino bano byakomplaining. Kabanda yagamba ine ekoti bino ono muganda wange Musisi no Egesa ba complaining fe twabirabirawo ne tubasaba batwegetteko tuteekewo amaanyi ag'omuzinzi okulaba nga tulongoosa amateeka g'ebyokulonda kati tunakuyingira kalulu. Obubaka bwaffe okusaba kwaffe kwagwa ku lwazi kakati tuli mu kintu abadde twagamba ekino tukigendamu naye tetweteeseteese bulungi. Ekyokubiri ekintu kye tukigendamu naye amateeka mabi tukirimu bye twayogera bye biriwo ate bannaffe batandika okukaaba. Hajirwalira webuyikwe yagambye nti obululu bwatuuse mu ggwanga naye nkyalina mu kwebuuza amakulu agali mu kabanja ate nga ffe tubale tukakuuma aka tubanja ani so nga ekintu kyonna bwe kibula ate nga kibaddeko akikuuma bakibanja mukuumi so si muntu mulala. Neraga ebyobufuzi abantu baleeta bislogani ebiri vague ne babiteeka waawo ne babuzaabuliza kuba ebintu byobufuzi beeramu okukyamuukiriza. Kati slogani nga bali bwe balina kislogani mu protecting the gains tekitegeerekeka gains kyeki kye mu protecting personal gains. Kati ne bano nabo balina ekyabwe ekyo nti kabanje kakola ekitegeerekeka. Sabuwandiisi agambye nti batugamba amateeka ne batatuwa ne tutabawa support ate ng'ali mu kalulu. Akalulu kolimu kafugibwa mateeka ki? Kale kagenda kulera mateeka ganjawulo. Abe Muwesi mateeka ganjawulo. Parliamentary Elections Presidential Elections Act, Parliamentary Elections Act. So obululu bwa local government reforms oyagala za president zokka. Zezisinga obukulu. Zezisinga obukulu. Omukulu Abe Muwesi otereza waggulu neno wansi oba oterezezza. Ate ku parliament tusuubire nti mujja gomalungi twali omanyi akaluka parliament kakulu. Amanyinza bano nabawuliriza juzi nawuliriza wekitiibwa Mpuuga ng'agamba nti katusooke tufune mandate etutwala ffe nga ffe mu parliament tuleete ennongoosereza nga tetuliiko kitugamba nti tokigeza then tugenda okugenda wali waggulu okutereeza nga wana amateeka tumaze ogakola ki. Kati bolo munawagiranga Daudi ebya DF ngobimanyi ku radio ate bataano kino kibiina nkugaye bagera kuba bati basuka ate gwani agamba mulonzi nekakubaliriza bannange Abe Muwesi agambye mubaka wange ku Bukedde nze mubaka we wa parliament ya Bukedde agambye we bali program agambye wone Kabanda olwaliro yazaalika omwoyo omutukuvu ayogera ebigambo ebikulu ennyo byatata kwogera mu programu eyo munneebalize. Abe Muwesi mukulu wa CP mulabire nnyo ne mukulu Mabikke munneebazirunda mu CP nedda wekitiibwa Kabanda akaluka gwe president we yatambula bimeka yava mu DP nayingira UPC nayingira UPM omanyi wakyaliwo ebintu byetwogerako nga tukyayogera ku myaka gyaffe nga naye mukulu Kabanda wona atuukire okweza emyaka gy'omuntu omulala gwe mmanyi oyinza okuba ojawo oweza 4 3 oba 4
okugenda mu kibiina ng'okyusa naye wasokera mu FDC ndi wenare anti wenare mukati yali amaze nokyuka ng'ayingidde PLU nakati njiriseberangako mu FDC yasokera mu FDC sigendangako sigendangako mu FDC yali wajjuba juba kiki n'avaayo n'agendako ewa Abedi ama yali wa Abedi ejuba mu PDP yali wa ejuba PDP kiki nekasa waali awo ejuba liriro eryenyanzi omukunzi saabakunzi yalina ekibiina yalina ekibiina ekyejjuba kyabani nyanzi yalina ekibiina nokyegere yali referendum nokyegere ate abalala banyumba kale mukama wange ewamwe muli mutyamwe NRM campaign etambula etya kampeyini etambula bulungi nnyo ewaffe ekisooka pulezidenti waffe tali mu kampeyininga ali mu kuyitamu mu bantu n'okubasomesa okujja mu bwavu ng'enkola ye gyabaddemu kuba baterako vidiyo z'abantu olabira ddala nga tali mu kampeyininga tali ku pressure yeyongeddeko ne ka size 221 ayina engeri size gye yagiramu yakamu nga kamunyize simanyi naye eri agejja ku myaka 8 naye kati ndaba yeyongeddeko ku size era emirembe mingi nnyo lwakuba bano abaali baga nti nze namukadde mundekere mwewulira ate nabe ennaku zino bafeesa amaziga gokka naye nabe NUP ono agaye nti nno DF egenda kuleeta abakaabo abatasukka lindamu mujja kuba mukoze nnyo kubanga mugisha muntu yabulwayo waddo n'olwekyo gwe bano b'owadde abataano bandisibira mu nnamba esukka waawo sijja gendayo naye kyemmanyi nti ffe ab'NRM tugenda kwongerako ku nnamba yaffe kubanga bannaffe betuvuganya abatubadde tuvuganyako bwe biba bya mupiira bino ebyebungereza mbageraageranya ku Wolves nuupu ngigeraageranya ku kiraabu gye bayita Wolves anti ekizibu kyo tebalina presidential candidate ekizibu kyammwe nkizija ngamba ekizibu kyammwe temuwuliriza muntu kumalayo ate nawe towuliriza byogera omuntu aba yakatandika bwati ono nakubakira eno oli nakubakira eri simanyi bwemumalako maka gammwe kubanga gayinza okubanga nuupu ku babaka ba palamenti DF ebadde terina babaka mu palamenti ngeraageranya ekibiina ekibadde n'ababaka luddawa mu palamenti bibadde bingi NRM yabadde inako babaka abangi nekuddako aba independents kyo si kibiina kya byabufuzi nekuddako national unity platform kyekibiina kyaki ekyebyobufuzi kati nze saagala kugeraageranya ku kibiina kya byabufuzi ate ekibadde kirinamu omu comparison bwe mba ngikola nyina gikola ku kibiina ekibadde kituddirira kyova olaba nkugamba nti Museveni bw'aba yafuna miliyoni 6 wekitiibwa president Honorable Kyagulanyi n'afuna miliyoni 3.5 eyali namba 3 Samuliyati ate yali invalid votes aye 3.9 yakulembera yali president Museveni miliyoni 6 wokubiri Kyagulanyi 3.5 wokusatu invalid votes emitwalo 3.9 owokuna Muliyati 3.3 invalid votes yasinga abala kibera awo kebere okitegedde kati ebirala nja kujja nkubuulire lwaki tubagamba baddeeka
kizibu kiri ku invalid votes awo. Yes. No nja kubulira luvannyuma naye nga kyenjagala okuwunzika nakyo nga sitwadde budde bungi nnyo. Mbadde nga nti NUP eringa wolovuzi. Wolovuzi yali ttiimu ng'ekuba wano nga yakatandika. Nejja. Bagiyita bisege. Ebisege bikuba nga bwe kikwatako kikutaanyaguza. Nikimalira nga mu 2022 kyamalira nga mu kyamunaawo. Alaga nti wolovuzi season yeddako mu gyerinde. Yamalira mu kya 12. Wolovuzi tubadde tumanyi nti ejje bweti ngate ejja bweti season yeddako eno Wolovuzi yamalira mu kya 14. Kati wetwogerera kati ogambe Wolovuzi yekoze te jigerageranye kwa Arsenal ngamba ogambe Wolovuzi yekola te Arsenal yali mu kya 2 nga NUP ne nze no nteesa yange omanyi ono omusajja ekizibu ekimuliko yayagala omutwe gwe mbwasaleko ogwange yateekeko ogugwe gwe bakuwadde chance okuteesa nze ndeka ngerageranye nga bwenkola ki kuwolovuzi yange naye kakati gwe oyagala kusala wabadde nteesa eyiyo saakugambye nti nno bano bajja kubeera n'ababaka 15. Nze nagambye ng'olimbye nnyo just ne kati gwe oyagala kungerageranya ku ttiimu ndala nze nkugambye kakati bano banaagenda okuwunzika nga baali mu babaka be baali balina balinga Wolovuzi. Kale mukama wafe kati ku kibinja Wolovuzi yekoze ki onagambye ye muyingo yesembi Richard abatumidde w'ekiboga agambye baleta desire muhoza kubeera mbaka omukyala kale anampeza message kyali ne Makindi tuleeta koziyani Makindi tumanyi muleta ngani nga DF banga PRU NRM tuli mu tuko pamoja lwaki NRM babuuza galako dakiika ze 5 mu butaala bamwita Helen Seku oba commissioner waaki navaayo na maaso ga president n'agamba n'akooti ng'etteeka ekisooka eritaliiyo n'akooti ng'omusango gutaliiyo n'agamba nti kati ndowooza mwami Kituma Lusoke naye n'ateekateeka press conference ye ya Mande n'agamba kati abakola bwe kiti omusango gwokka ogulambikibwa kwe kukozesa obubi fulaaga okugityoboola mu kitiibwa ekigityoboola singa ngikwata n'enjirinnyalinnyako singa ngikwata n'enjokya naye ekyokugamba mbu okukozesa fulaaga weetaagala okusalwa minisita n'abafuzi b'amatwale nga tukyalina union jack teweetaaga lukisa lwa Queen okugikozesa. In fact mbadde nsoma ku minisita mbadde nkisomako naye nga tebamunnyonnyola ni minisita ki tumanyi oba bwe baati bamunnyonnyodde tuba tugenda ku minisita w'ebyamateeka justice interpretation act egamba baba etteeka teremunnyonnyodde butereevu ogenda minisita wa justice naye ensonga endala kubakozesa flaga nga bw'obalaba abantu ndaba baziteeka mu mmotoka zaabwe nange njirina 2 namba abalala baziteeka ku bodaboda zaabwe abalala baziteeka ku mmotoka ku ngulu abalala baziteeka ku mayumba gaabwe abalala baziteeka bazikwata n'essanyu kirimu kizibu ki okujjako omuntu w'omutima actually tekisigwa mutima kaba katima akabi abantu bakutte flaga y'eggwanga n'essanyu nga bagiwuuba n'essanyu lyabwe oba obavunaana ki oba obavunaana kyokujjako ng'olina akatima akabi so kyeŋŋamba ekyo nti omwami Lusoke yagudde mu katego kuba mukyala Seku oba Eseke oba Eseku yalumusuddemu kuba oli yadde azanya byabufuzi bye yabadde ayisaawo kike ngakati Lusoke ndooza yali talina notisi za press conference ey'olwaleero n'agakambuukire kino naye ng'ekyamazima bw'ogamba nti nno ekimu ku bintu ebikyasinze okulaga nti abantu bagala kugwamu nsa kyekyokugamba tulina kukwata fulaga ya Uganda tulina okusalwa minisita ne ku namba plate z'emmotoka kuliko fulaga ya Uganda. So gwogamba okujjako omuntu agikozesezza omutima mubi ebigityoboola kiba kyayo kito ate nga teri akyagalabuno abantu babulina obuliko fulaga kambuzeeko ekirala ate okukwata bendera y'ensi endala nga muli ku kampeyini zammwe kyo kiba kitya mu mateeka
tekinako buzibu kiri okay tekinako buzibu okay tewaliwo tteeka ligamba omuntu asobola kukola kintu ki kibagamba nti batyobodde bendera y'eggwanga nga ngambye nti okutyobola kisinzira singa ngikwata nenjirinnyako singa ngikwata nenjiteekamu ebisasiro singa ngikwata nenjokya mba ngityobodde mba ngityobodde naye nga okuddamu ekibo ky'obutereevu tekirina ngeri yonna gikiyinza kukutta identity yaffe identity yaffe emanyikiddwa nnyo kala zaffe zimanyikiddwa nnyo n'akabonero kaffe kamanyikiddwa nnyo kino Uganda flag ekwatiddwa abantu mu kalulu kano era nze siraba na buzibu lwaki n'ekibiina ekirala kisobola kambuze lwaki mugikwata tulaga bumu bwa ggwanga tuli bwange omu ng'eggwanga yes kati bumu butya n'abeebibiina ebirala nammwe nti cause gye tuliko ya ggwanga si y'Abaganda si y'Abasoga si y'Abanyole si y'Abakyoli cause ya Uganda webali muganda wange kangende egesa odonyeyanyenye omutwe lwaki onyeyanyenye omutwe nze ekizibu kye nasooka okulaba mu byobufuzi bya Uganda we tuli tulina enjuyi bbiri kyova olaba nagamba nti akalulu ketugendamu kalinga kalulu ka kikungo ku bukulembeze obw'obufuzi bwa President Museveni kyova olaba nti abantu abalala beesimbyewo ku bwa President ng'ogyeko President Museveni ne Honorable Kyagulanyi abasigadde bayisa bivvulu wangi abasigadde bayisa bivvulu kaakati enjuyi ezo bbiri buli luyi lulowooza lwe lwagala nnyo Uganda okusinga olulala aba NRM balowooza nti omuntu okuwagira Nuupu aba muyeekera era alina kuyisibwa ng'omuyeekera tayagala ggwanga era kyovola nti n'omukulembeze w'eggwanga oluusi abayita basabotuwa mu Luganda babayita batya abaseketerezi so alowooza nti ye bannakibiina kya NRM banne be basinga okwagala Uganda kati n'aba Nuupu nabo bagamba nti bano ebintu bye bakoze nga bali mu buyinza tebaagala ggwanga lino kati ffe abalwanirira eggwanga aba Nuupu kati sijja kugamba Nuupu yokka naye okutwaliza awamu abali ku ludda oluvuganya ene boogera emboozi zabagamba abalumirirwa eggwanga aboogera amazima webale nnyo kati batunuulira bali nga abakenuzi ababbi abanyazi abantu abatalina mutima gwaki gwa ggwanga kati olw'okuba nti yembeera gye twesanzeemu waliwo vaawo mpitewo ayinza obutaba mulungi naddala nga akalulu kamaze okusuulibwa mu mwezi ogujja kubanga abantu obusungu buyinza okulinnya ebivaamu ne bitaba biki birungi ekyo kyekisooka kati ku kintu kya flag ekyo omanyi ffe twasomeranga wali ku mukadde oli Kampala twatuukangawo ku makya nga waliwo abasajja abavuga taxis nezigenda ekawempe bwayise ng'alaba omwana ayambadde uniform y'odi Kampala atuuka butuusi ku ssomero n'akugamba nti bwayise kawempe omanyi ffe kye twabaddangamu waliyo ki kati nga nabo bakwanukula bakuvuma nga boogera ebigambo ebinene ebisongovu biki bitutasobola kwogera ku mpewo kuno naye nga mu kyo twayigamu ki ti omuntu omukulu oba omuntu ali mu kifo ekyobuvunaanyizibwa kuba kati abo abasajja abatakisi be baali mu bifo ebyobuvunaanyizibwa bwogerageranya naffe abaali abayizi olina okweyisa kisajja kikulu n'omanya nti kino ekintu kyenkoze tekiriiyo ono omwana ayinza okuba nga akoze ekintu kino kusosonkereza naye n'okweyisa kisajja kikulu ne watabaawo okuwanyisiganya bisongovu oba kuteekawo mbeera etakola ki etasaanidde kati amakulu gaakyo nti NRM ng'ekibiina ekiri mu buyinza baalitegedde nti aba Nuupu ekibaleetedde okukozesa flag eno babasoosonkereza okulaga kiri kyensosa okugamba nti baagala kulaga nti ebyo kati awe tuba tulutuna ebyobufuzi nga tubiyita kungulu ebyo kye tuba tujja okutunuulira naye tugendeko wansi munda Nuupu erina messages ekyensuubira gyeyisaawo
nti abantu tubamanyiza akabonero akabendera eno singa tugenda mu kalulu n'ebintu ne bitatambula nga bwe tusuubira olw'ensonga emu oba endala abantu abo bonna be tuyita olasiyogania bwe bakugamba kalonde okole ki kanoonye okalonde okakuume okabanje ate ng'omaze okakuuma ate bakugamba okabanje bw'omala okabanja bwe bakatagalira mu kabanje kati awo bwe wali ekinyusi awo kati awo bwe wali ekinyusi awo mu kukabanja awo abantu ababanja akalulu ako bayinza okukwata bendera ya Uganda kati bwe bakwata bendera ya Uganda oba tusobola kwawulawo nti ono wa kibiina kino oba kibiina kiri baba bazenga bannayuganda kakati bwe babaawo ekikolebwa nti ne bwe ba poliisi nti yezze okukola ki okwenganga abantu abo kiba kitegeeza nti basobola okugamba international community nti bano bali mukuba bannayuganda tebikyali byabufuzi bano bannayuganda be balwanira ki eddembe lyabwe kati bwekuba kuba bubonero abanupa abo bawa akabonero otegeeza nti basuubira maaso batunulako eri mu maaso kibanakozesa kiri ambiguous tekiri ambiguous naye nga tosobola kukisibira ku kibiina kya byabufuzi n'ogamba nti kino kibiina kya byabufuzi kyekiri mu kugira bajja kugamba n'abanandala mafabi nabo mwebali n'aba NRM ababbiddwa nabo mwebali okitegeera akabonero kaabwe bendera yaki yaggwanga so bakibala awo kuba bubonero awo bawaawo obubonero obujjuvu nti ku kino kye batugamba nti protest vote baba batugamba nti abantu abasinga temukola ki temugitegeera nti protest vote kitegeeza nti akalulu bakakwatamu tujja kabanja kati mu kukabanja akabonero k'ekibiina kyabwe kajja kuba si kekakola akeggwanga kekakola ki kitegeeza nti bwe boleeta poliisi mugenda kuba mukuba bannayuganda temukuba ba kibiina kyaki muba temukyali kuba bukofiira muba muli kuba ne Uganda kati gwatunula ebyobufuzi bwotyo kankubuuza ekibuuzo olikyali kubuuzizza ngu kimudamu kyama mu biwandiiko byo kakati gwe obusago bwa gavumenti olumu amagezi ki kubigenda mu maaso ekyo baali badde bakyesonyiwa bwesonyi ne bayiya pulaani yaabwe endala okwetekera ki ekinaddirira wali nga akalulu kawedde baba basuubira okubaako bye bakola mu kalulu ebijja okuleeta obuvuyo nga bano bakabanja banoonye engeri gye bajja okkikwatamu singa bano baba beesibye fulaaga kuba ebintu bya fulaaga ebyo Kenya bajenizi bwe baali bakola ki bwe baali bagenda mu palamenti baali nga bakutte fulaaga baga nti ffe tukutte obucupa bw'amazzi ne bendera y'eggwanga kati ate poliisi etukuba nga poliisi erabika bubi nimukuba abaana abakutte bendera y'eggwanga n'obucupa bw'amazzi so kati amagezi gasobola okuwa gavumenti eddeyo ebala ebintu byayo sigenda bawera amagezi wano ku bwerere ku mpewo bansasula oli wa mugaso yambi eggwanga be patriotic anti kati nkubuulidde nze maze okukuzibula amaaso kati bo be bamanyi beyongerereyo kutati mwami Kabanda ali wano secretary general mulamba alanya secretary general munne secretary general wakaso secretary general wadiye mukama wange ebigambo byabendera ebyo badde biwulira engeri gye badde byogerako badde bisamaza nnyo ensi ali mukulu Mabike Kabanda abana naye kasana wewe tutawanya tugeza kutawanya yogera ndio Kabanda bizabuza abana ukasema kuteka ubibi tubisamaza basonyi wesebule gora bati kino kuleba kubendera eno mutawanya yake kino kubamu kinzo kubekeno biki ensonga esooka nti nno bino byonna byetulimu manyi zino ensi ezaffe gaali matwale ekisookera ddala era gakyali satulemu kati kyabubba naye luli kyali open kyali kyere gano gaali matwale bino nabyo byetukola tunawe tubijja tunawe tubikoppa kati wane ebintu ebisinga tubikoppa ku Bangereza ne system zaffe ezisinga tuzikoppa ku Bangereza now ensi zino
zitwakoppamu ebintu bino zirina engeri gye zitambuzaamu embeera zaazo. Kati wentandika n'ensonga ya flag wano nga tetulina kufuna flag eno eya Uganda, twalina flag ebayita Union Jack, flag ina abakyala, flag ya Bungereza wano yeyewubanga okumala emyaka 7 egy'abafuzi b'amatwale. Era Oktoba 9 62 bwe yakka bwe bagisa ne bawanika eno yaffe. Nga tutunulira flag eno tulina okusooka ne tutegeera ye flag etegeeza ki? Flag sekada akabonero ka ggwanga yewumbawumba akabonero ebigendererwa values ebaki empisa ennono ey'eggwanga eryo. Era kala zino zirondebwa nga nalikigambe nti bamala kwekkenenya nnyo ensi ezisinga zironda kala zino zisooka kwekkenenya nnyo. Katigeza nga kala zaffe bazekkenenya nnyo. Era nasoma awantu nti waliwo ne competition namba okudesigninga flag n'okukkiriziganya nti zino kala n'ebisikadde. Kati waga nitulonda kala ezirugavu, eya kyenvu n'emmyufu. Kala enzirugavu yo etegeeza nti tuli baddugavu, tuli baana abava ku lukalu lw'abaddugavu. Kala eya kyenvu etegeeza nti tuva mu nsi omuli omusana omulungi ennyo, omusana gwa Afrika. Era ye kala eno omusajja waffe gy'ayambadde sometimes bajenkanya ne kyaki yaffe y'Abakatuliki, naye bano bo kala ndoza etegeeza kirala. Kali nabeewo ne kala ey'emmyufu etegeeza Wasseruganda Brotherhood. Ndaba muganda wange Musisi ajambadde by accident. Wardrobe zikyalimu. Abantu ffe twasalawo ab'NRM ne bajjako kale emu eya yero, ab'NUP ne basikira kale eya red, ya black nesigala n'olwekyo omuntu omusanga yambadde yero aba yambadde kimu ku bendera n'owali gyabeera bwana. Naye ate kati bino ebibiina by'obufuzi, ate kala z'ebibiina by'obufuzi zino ate zo zaawukana meaning, ziyinza okuba tezikwatagana na bendera yaki yaggwanga. Now kati buli nsi ezikuze zirina emisoso, zirina amateeka ku bendera eyo gyolaba. Kati ensi ez'amaanyi nga America, ekigambo kibalina national flag eya America kitegeeza kintu kinene nnyo 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 nnyo. Bw'ogenda e Bungereza yo flag gyolaba Union Jack etegeeza kintu kinene nnyo nnyo nnyo. Buli bw'ogiraba nga yeekola ki? Yeewuuba. Kakati olw'obukulu bwa bendera zino zo ziri ensi zetwakopako system zirina amateeka amakakali ennyo agaluŋŋamya enkozesa ya bendera. Era buli nsi gyolaba ey'amaanyi, buli nsi gyolaba ekuze erina etteeka ekkakali eruluŋŋamya ate nga liri detailed. Emisozo mingi egiri mu tteeka eryo. Akati etteeka lya Uganda nga teriri as elaborate, teriri si kakalinga nga bw'otunuulira etteeka lya India, flag ya India tomala gagijjayo, ne bw'ogikwata olina omukono gw'ogiteekamu, olina engeri gyo tosobola giwunzika, tosobola ne bw'ogyesiba nga kati bwe ndaba ono muganda wange gundi, ono muganda wange Musisi
bwavaayo neyesibe ya Uganda terina kukona ku ttaka terina kugenda mu mazzi omanyi kati gega amateeka kati oli bw'abanga akulondoola tasobola kubula kakola ki kakujjako keyekwasa ku nkozesa eya flag kakati neno kyendowooza nti flag eyo etegeeza bumu etegeeza okwagala eggwanga lyo etegeeza obunnansi etegeeza okukolera awamu ng'amawanga gonna because kati Uganda erina amawanga 56 akabonero akagatta amawanga ago gonna 56 yeeyo bendera y'eggwanga akati obuzibu buli ku nkozesa yaayo akati muganda wange ekisa ageze n'agamba ti akati flag eno akati bw'ogijjayo bwotyo abantu tebasobola kwawula ebyembi nti ffe kati ku ludda oluvuganya tugijjeyo ku tayimu ya kulonda tujanjawazizza nnyo tugijanjawazizza nnyo ku tayimu y'okulonda naye ate mu byokulonda bimanyi nti sizoni y'obwa pulezidenti ye moment esinga okubeera mu amasannyalaze kakati mu kujanjawaza kuno kiringa ati abalabika nti waliwo section emu y'abannayuganda erabika nga eri ku mulimu guno ogw'okugijanjawaza era olaba kati abasinga okugifulayinga abaganda bange abaki abanupu bayitadde ku maduuka bayitadde ku bodaboda bayiteka ku nyumba zaabwe bayitadde kugi n'olwekyo ate kiyinza okuba okola backfire lwaki luli twali tumanyi kakofiira nze we nabeeranga mu nuupu anti ono yagala kakofiira kange akalina yagamba akakofiira kange yakalina mu gundi kali we twabeeranga twalinga mu nuupu eyo twajanyawazengaze nnyo akakofiira ako kabereeti kitegeera keneerabira mu motoka yani yamusisi ali akampa akakofiira kange olina enca kakati omulundi guno ate kakati we twavaayo ne tugendako mu DF kati bano bamusibe twalekayo ate kati bajanjawazizza nnyo ki bendera kitegeeza they are easily identifiable tikati bangu bakola ki bakulaba nti kati bano be bano n'olwekyo sikkizaganya nekyegesa nti bwemba mukute flag bajagamba nti abona bannayuganda abona FDC kubanga tuze mu season tujanjawazizza nnyo mu season eno abajanjawazizza ennyo baganda bange baba musisi bangu bakola ki so kiyinza alina kyagamba kamuwemu information abawagizi ababadde wagira Uganda mu Africa Cup of Nations ngesamu mpira ebyemipiira bya mpira kati tebajanjawaza Uganda flag yes bajanjawaza si kibi bado si kibi bwe banakoma nazo ne bazesi naye kati mu politics omanyi kati bino tuli mu byabufuzi ebyabufuzi wali muyinza waliwo n'abagala omujja muki mu buyinza ye ayinza okukozesa etteeka nga bw'ayagala ngera bw'abadde alikozesa ye alikozesa buli kaseera nga bw'ayagala gw'osoma kirala naye nayakola ki nakugamba nti akapande wasome bubi maji akapande bano bakabanda dakika emu bbiri agamba akapande wasome bubi owulidde September 11th bwegwawo weeri wa mu America mu America abantu bonna bakwata bendera exactly nga flat zonna zitimbiddwako bendera ya America emmotoka nga zirimu bendera ya America era okumanya okulaba ne bendera bategeera nti oli munnansi nnyo oli wamu n'ekizibu ekyagudde ku America mu ngeri y'emu omukulu agambye na bendera ya Uganda ekozesebwa kubeera ku byakulonda mbu kitugatta ffenna okiramu ekyawukanamuko kyawukana lwaki ne gavumenti ezibaddeko zonna katandika ne Amini tezijanjawazizza nnyo nkosa ya flag ekyo kyogerako nti ensi ekintu ekigwa mu ggwanga ekintu ekigatta ekivaayo ye bendera ekivaayo ku bannansi bonna nga bakigwa mu Amerika ne Bungereza naye kiri China China ekigambo kibata Chinese flag kasitawo kiflyinga kiba kitegeeza kintu kikulu nnyo kwegamba level ya patriotism okwagala ensi
eri mu nsi ziri si yabadde wano nti wana abantu ne Uganda badde bagyevuma otegeera gavumenti ezibaddewo era ne gavumenti yaffe eriko tetumbudde nnyo teyajanjabazizza nnyo nkozesa yabendera eno kakati ate opposite ekiri nti oludda oluvuganya kati lwetutandise okujanjawaza enkozesa eyabendera eno Uganda kasookedde nga bafuzi b'amatwale bava wano abakulembeze bonna abadde bajja nga bagikulembera tebagezezaako kuzimba project Uganda bannayuganda tubadde tetweraba nga bannayuganda soka tumina okwebaza NUP emyaka mingi nnyo nga buli omu yerabanga Muganda twerabanga bagisu twerabanga bakaramoja twerabanga banangu tukute akati nebadya nebagamba n'abala nebajja n'abalango nebajja n'abakyoli nebajja so nga tetufunangawo mukisa guzimba project Uganda kwa project Uganda yali project ya muzungu omuzungu bwagita nagirekera bana baddugavu abaddako tebageza gipromoting anya gijanjawaza ng'abazungu bakola ki so mundo tutandise mpola naye ebyembi tekivudde officially mu government nga ati kivudde ku ludda oluvuganya naate gavumenti yo side ya gavumenti tekiraba nga bwe tukiraba yo ekiraba mu ngeri nti buli ajanjawaza ekitegeeza agamba nveewo kwegamba meaning yanjawulo feyaffe gyetwogera mu ndala yo gavumenti egamba nti okay fe tuba identifying tubalaba buli agiflying ali ku ludda luli olugamba tuveewo nolwekyo meaning si yemu kati nebigenda si byebimu omaze birabota kati oliwa nga wa gavumenti nabuuza ku magezi mu magezi kiko byowulira mu mbulubuju ebyogerwako bagamba nti abakulu bagalagaana bagere ne mukulu muwogezi wa polisi kotinze nanti abadde agamba nti bagala kukubira amateeka kabuzi Uganda okozesa bide budde oba magezi ki akyavuddeyo dda kati kyavuddeyo dda okimanyi bulungi mu biseera bya Kayihura gavumenti yakolako netteeka eribaninga moto yeggwanga eribaninga ebibiina platform nga FOC mujukira bulungi nti gavumenti yakolako netteeka erigamba nti eribani andi bakyusa ne bafuuka 4GC ne bagibaninga kakati already obubonero buli clear obubonero bweraga nti bano bannaffe batandise move egenda erabula ate nerabika nga egenda kulemesa bano bamusisi obekala kulemesa mu bulungi musewa dayogerako okulemesa abantu obutakozesa bubi obulabo buli kirimu kyegambye nti kodi zonna ezensi zendabyeko era zensomyeko nsomye ku kodi ya America engeri gye bagikozesa nsomye ku kodi y'Ebungereza engeri gye bakozesa flag because buli flag erina etteeka lyayo erirambulula mu detail buli bwena okozesebwa ogiteekayo saameka ogijjayo otya bw'oba ogiwanise ogiteeka otya ogiwunzika otya ebyo bino byekodi biri strict kakati nze nga bwe mmanyi bye tuyiseemu bano bamusibanyiza okuba kati bino ebintu ekitusumbuwa nti ebyobufuzi tubizanyisa akatiba akatiba ako kagamba to my friends everything and anything mu mikwano gyange njabba okolera buli kimu nsobola okuzibiriza eriiso nekiyitawo oba bazize emisango bakoze eki naye bensuubira nti balabe bange teeka to my enemies the law kati obuzibu bw'okuzanya ebyobufuzi ng'oli mu katiba ako naawe teetaagisa teeka olowooza weeriri waliwo wandise message wanagamba nti NUP okukozesa flaga ya Uganda eyagala kwekakaatika ku bannayuganda kubanga ffenna tetuwagira NUP naye kati batusibako nti ffenna olw'okuba tuwagala Uganda tukwate bendera eyo tubeere nga tuwagira NUP naye kivudde mabega ate
omukulu Kyagulanyi ng'akyali pulezidenti wa ghetto ng'akozesa nnyo flag eyo nze nkuyegereta ssabo ndi wano ekiboga omukulu Kabanda asonyiwa sakwadde budde kubuuza kubabuuliriza wadde okyatereeza muno bakubira kajjaamu ne bakulengera tulasa okulira leero olwaleero luno oluzibidde ebadde ku social media n'awalala bibadde ku flag eyo kyemulega mbireete wano gavumenti erina okutya nti flaga egenda kukozesebwa bubi gavumenti oba tetyanga tugiwaliriza bwayagala gireka ng'etambula nga bwetambula omupoliisi kyavuddeyo okwogera omwogezi wa poliisi kyavuddeyo okwogera kikwata gavumenti yonna nelakumwe abali mu kampeyini abakiraba wekitibwa Kabanda so neyanziza nnyo neyanzeege ne baganda bange abali wano njagala okutwala omukisa guno okubakulisaayo mu nnaku enkulu kulikireeyo ddala n'abatulaba mwenna tusiibye butambala n'empigi eyo nga tweyongera okunyikiza enjiri ya National Resistance Movement. Bannaffe abeeyo batuwa omukisa tuddemu tusobole okukwata enkasi y'eggwanga lino ng'omukulu pulezidenti yatukwatidde omumuli. Olwekyo nja beebaza abeeyo abatukoze obulungi obutagambika olw'okujja mu bungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era tubasabe nti nga bwe muzze ninga 15 mujje tusobole okubeera nga tugusa omulimu guno. Ebibendera mbadde sinabigoberera bulungi naye bwe nalabye omulamwa wono ng'omuproducer agunsindikidde neŋŋamba kangende tunabyogerako nga ntuuse era bwe ntuuse wano nza okusanga bannange wano nga basunsula ebendera naye badde basunsula wano ebendera nenzigyamu ebintu ebyo bibiri mulimu okukopperera ono yayogedde ebyekenya ndaba bannakenya awo buli muntu ne muralizi ez'ebyobufuzi oba ba ODM oba ba UDA bonna balina bubendera obwo. Waliwo kano ka bracelet kano ka Uganda tukambala abapiero nina abantu abalala nabo bakakola ki bakambala naye bw'ogenda Kenya almost everybody Kenya ayambala ka Kenya flag ka bracelet kana ka Kenya buli muna Kenya yenna n'abana Uganda bamwe bambala bwa Kenya ate webale nnyo bebasinga n'obungi wembadde nzijaawo ngenda okufunulira abantu nga basinga bannayuganda ate bambala bwaki bwe Kenya nomugamba nti lwaki oyambala Kenya naga nti nagenda nensula mu hoteri Kenya nga ku buliri nga gift emu gye bakuwa gwe bwoba oli mugenyi ka bracelet kano era manager ajja n'acekinga alabe oba ke bakuwadde kakutuuka ku mukono gwo bwe kaba tekakutuuse akufunira akalala akakola ki akakutuuka. Kati bano bannaffe ab'NUP ndowooza gye bakopperera eyo ekintu ekyo kyefulaga nga bwe bakopperera bereti namwe gye mwakopaka bracelet nze bwe ndowooza kubanga omuntu eyakatuwa yali General Muhoozi Kainerugaba mukwano gwa Uhuru Kenyatta ate nga bamuzaalira Kenya Tanzania yeah. Mukwano gwa Uhuru Kenyatta era ndowooza naye yagamba bano bannakenya bwe baba basobola okupromotinga eggwanga lyabwe bati nange kaŋŋambe bannange tusobole okukola ki sinza Ghana nti nno nabo si gye bakakopa nga bano era bannaffe bakoppa bereti okuva e South Africa ewa Malema era bano si bagikoppa bagikoppa bamunyagwa si bano oba bamwami Mabike munyagwa mwegirimiti be bagikoppa ne overall
iyo bereti walabe ekifaananyi kya Munyagwa kino kyeyagamba nti Munyagwa cares ebyo byasooka ebyo yali ayambala bereti ne mu palamenti awo bino bu red ribbon obujjukira bu red ribbon bayesiba mu egirimiti togikwatako babukopeera eyo nolwe tukoperera ekintu naye nga tetumanyi kinaakola ki kinaavaamu bo bali nga balina agenda endala gye bavuga gwe ate naawe n'okikoppa nosanga kikuleetedde ebizibu flag eno kituufu waliwo etteeka erigifuga oba abantu wabanyonyodde yes kiki wabanyonyodde bano gwe wokubirira gwonyonyodde flag etegeeza kikala biki olinyonyodde erifuga flag kuba mukama akyanyame nesiba na mukulu ng'akola puroguramu nga yankyaza singa bizibu singa sijjayo mu puroguramu lwaki kireeta ekintu ekyo ndwa nsonga nno waliwo abakulu abali mu kkomera we twogerera wano owayiswa mufumbiro gyali mu kkomera Sauda Madada gyali waliwo noono omunene omulala ono wa Nalukoola Bobi Giant omanyi omusango gwe baliko togumanyi sigumanyi baba jwetekako gwakola parade yabakola parade okimanyi nti muteekamu ekiri n'aba NRM bagikola boje bali mukomera nanti kati oguba musango buli guba mujweteke soko terezeemu abo baba jwetekako no mpozi guleko oli strategist tomanyi mateeka nedda ndi kugolola lulimi no leka nkubulire okujweteka oli lawyer ziba allegations kati ono akuloopye yaleeta obujulizi luddawa mu kooti kati gwe toyinza kugamba nti no babajwetekako ng'omusango tebanagusinga bwe banaamala okuwangula omusango ng'odda wano mu suuti yeeyo gye yambadde leero lawyer hakuwabule nti bwe baba mu kooti kitegeeza nti bali innocent semateeka bwegamba paka anti kyembadde tebanaleeta wadde akacokolo k'obujulizi wadde akacokolo bwe kati kyenkugambye nti bwe banaawangula omusango nga bavuddeyo ng'obujulizi bali bubakoze eki ababavunaanye saawa zino baba bajwetekako oba mukulu egesa kyagamba naye okutegera omuntu bwatuba n'omusango emisango ebiri tuzza omusango gwe gumu fenna nze ne banvunaana oli mukimyufu oli ne batamuvunaana tekitegeeza nti gwe bavunaanye bamujweteseeko baba balese bulesi mulala muvunaana ate bino mu Africa ono waba yalabadde agoberera kubanga alusaakinga tosobola kuvunaanibwa musango gutali muwandiike mu bitabo muteeka by'amateeka g'eggwanga kakati kyalabadabuza lwaki bavunaana bano aba NUP ogwo si gwange naye ono kyakugamba kyekituufu ky'omusango gyeguli emisango gibaayo naye ekiri ono kyayogera nti amateeka gayinza okuba nga gakozesebwa si mu bukyamu no linda mumalirize tobuguma nnyo kakati nze kyenjagala bannaffe bategeere nti bw'oliraba ekintu kyonna ekiri mu buwandiike gwokyogedde nga kiri ku pepa nti musango omuntu yenna takumisiriidinganga n'omenya omusango n'okemebwa okugenda okukola ekyo ekiri mu buwandiike omanyi bano aba NUP twabagambye nti bwe mumala okulonda mu ddeeka omanyi bagamba tetugenda etteeka ligamba mitaaga bali kwotinga kubanga kiri luddawa mu buwandiike kati gwe ne bweweetoolola bwoti nogira bwoti nga bagamba bikkula 84
bagirina tegeeza kyekigambye nze kyenzijako teeka bw'osanga ng'ekintu ekiwandiike omuntu yenna takumisiriidinganga fulaga okkirizibwa ogira bwoti naye nga bwe kibanga tteeka gyeriri erigiruŋŋamye omuntu yenna takulimbanga enkeera wano bagenda kuggulako omusango olw'okutyoboola fulaga ya Uganda era omusango ogwo gukukeruddawa mu vi okimanyi nti kyebatangira nsonga nkulu nnyo okimanyi nti waliwo bannaffe abamu abayambala emiyondo emiyondo gino egy'amagye ne uniform enjeru eza traffic ne bateekako n'amayinja okimanyi nti oyo nga ekiro zabuze bulungi bano abave mubende tebawo afande baba afande no kamata huyo le no bangi bakwatiddwa bwe batyo nazikujamu nazisoloza Uganda okukakana wamanyira nti kati wano bandi nkwata ngava ku kkubo ng'amyasa ng'agenda ali muyondo alina asatu kuno kati nasoma kakatabo wano waliwo omusajja yabba uniform mu mulembe gwa Amin atambula awo ku hoteli eri wansi wa Sheraton bagita batyeno imperial speak nebeerako mmwe ba Lawrence bali abawala bali speak kati obwe yajambala omuyondo yaguteeka eno ninga abalala bamu afande naye omusirikale yali amanyi naga nti ono omuyondo agutaddeko omukono ogutali mutuufu buyina kubeera eno naye lwaki ogenda mu regimu ya Amin mu regimu yammwe eno nabyo mwebiri omukyala yalinga ayegereza abasibe mu ku CPS omujjukira yali afuuse senior superintendent of police nga sure omujjukira emyaka tegiwera 10 bangi webadakati wepuzikira ku fulaga byondetako ebyo byonna ogamba ki ku fulaga eno nze ffe tulina abantu baffe naffe mwena alimu nga baninja bakirinca ng'asobola okufuna investor ne bamugamba nti Kabanda minisita ng'ojja oku meeting n'akwata fulaga ya Uganda ne bagisiba ku motoka okiwulira ne bafuna ne number plate emyufu ey'ekitongole neyingira airport ne baleeta kano akantu kaliko CM cabinet minister ne bakasibako ne kagira kati gwe bwogenda ku airport oyitawo ba minister tebakucekinga n'ogenda ku VIP bakubuuza omwana aga nti motoka ya minister erina abagenyi bebekoze ki benonyi ono naye tajja kubuuza nti minister nga takola ki nga taliimu fulaga eri kuli ekolako ki nga taliimu anti gwe tokimanyi ya kyegamba kubanga gwe tokikola ki tokimanyi nti minisita bw'aba taliimu fulaga teyenyeenya naye ate ne kali aka CM nako kalina kubanga nga kabikke naye olw'okuba munnauganda takimanyi ali ordinary naye ate nga noono amumnyumunguzeeko naye takimanyi nti fulaga eno nga omukulu taliimu teina kubanga ikola ki nga yeewuuba balina kubanga bagibika nolwekyo mu mbeere ennambulukufu omukulu ne bw'aba taliimu n'emmotoka tesaanidde kola ki kutambula erina okubeera ng'etambula nga transport officer owa ministry awandiikidde driver nti emmotoka eno agivuga naye agenda mu garagi kubanga ayinza okugenda n'agikozesa kiki
ekikyamu n'olwekyo bw'owulira nga abantu abamu kiyinza okubeera nga kirimu motive oba oliawo endala maybe I don't know naye gwe omuntu yenna takulimbanga nti mujja kuwoza ku musango oguli luddawa mu mpapula essaawa yonna bagukukwatiramu n'otandika kuwoza manya gundi bamukwata kale twali wano tuwuba bendera zaffe naye ng'ate omusango mu buwandiike gukola ki mweguli n'olwekyo njagala kusaba abantu baffe nti waliwo bano aba opposition kibayita political witch hunt babayigganya olwa ebyobufuzi naye era bakuyigganyiza muki mu tteeka lyomenye kati omuntu omwegendereze nnyo era omugezi ali clever tokkiriza kubeera nga musi musi yera oyo agamba agumenye tujja kuwoza naye ye ng'omugamba naye gwe nga tugumenya nti nze looya nyina kubeera eno bweru nina ne kooti ya Uganda flag era simanyi Seruga naye kati wano tazze nayo yagamba nti nayo nze njirina n'okuba nayo naye ye bw'omugajambale tagikola ki simanyi lwaki Ssaabawandiisi ampa eriiso takutiisatiisa naye nga kyakubulira kyekituufu n'olwekyo nja kusaba abantu baffe bajja kujja wano bakumisiriidingi mpulidde bano bagamba kabanje si bagamba kabanje kakuume Walukagga Mathias Mulumba sa sige manya gago yesa Electoral Commission yagenze nye muwanduukulula naye omanyi engeri gye yagenze okubanjamu ekyo yagenzeewo mu High Court lwaki teyagenze ku Electoral Commission n'abanjizaawo lwaki naye mbuuza nange kyembuuza owuliza n'abantu bwe bibanga byakubanja wamma nga nti kakuume kabale kakole genda okakole ki kabale taliimu kabale taliimu akabala mulala kabanje lwaki Walukagga Mathias Mulumba sa teyagenze wabyabakama n'atuulawo n'abanja era naye okubanja yagenze luddawa mu kooti kati gwe bagamba okubanja lwaki oli tomugamba nti owange ffe tujja kakuwa tukuwe declaration form ewokabanja genda okabanjiza gyolina okukola ki mu kooti naye yakugamba gwe tandikirawo kakola ki akumisiriidinga banakukwata ng'atandika political prisoners press conference bagenda ebweru bakola zi movie bayita batya Mwami Seruga mubuze ekibuzo kimu ogabuuza oli mubuuze agambye bano bamisiriidinga abalonzi nti bakabanje naye yennyini yasose n'atugamba nabo babadde bagezaako kumisiriidinga bano nti bamala okusuula akalulu mu ddeeka nga tekiri mu mateeka kati bano bamisiriidinga bo bajja bakwatira mu mateeka kati mwe mwadi mumisiriidinga babakolere ki ono alabika bwe yadde ali wano ayina ebirowoozo babyamabanja simanyi mwe mwabadde mumisiriidinga linda mukuddemu nze sinnayogerako nti wagambye bulungi ekyo tekiri mu mateeka wulira osobola okuwulirizanga ekibuzo bwe wakimbuza nze nekiddamu sinnagambako nti twamisiriidinza abantu baffe nagambye nti twasabye abantu baffe baddeeka tewali tteeka ligamba nti beerawo wabula gwasazeewo okubeerawo osobola okubeera mu meters 40 abaffe twabasabye nga nange mwendi bwe naamala okulonda ne President Museveni nga mwali temwasabye bammwe CDF yagamba balonzi bonna omanyi gwe olabika oludde nnyo ejjinja nze nakola press conference nze neyogerera nga nze nakola press conference ku office nensaba abawagizi ba PLU ne NRM nze kennyini yayita wano ku Bukedde nti abawagizi be NRM n'aba PLU tubasabye bwe munaamala okulonda muwulirize omulanga gwa Electoral Commission mu ddeeka Mwami Seruga mpuliriza bulungi Ssaabawandiisi wa PLU ate muganda wange Honorable Daudi
ekisooka nzikiriziganya naye bwagamba nti buli kitukola kinda kuba mu tteeka. Minisita si minisita omukyala gweta Seke mwagambe Seku ye yabuzaabuzizza Kituma. Etteeka omusango kye gugamba kukozesa bubi flag kugityoboola ebubi. Ekyokubiri permission Lusooke gy'abadde ayogerako etteeka ligamba ng'ogikozesa mu trade oba business ngenda zitunda ngenda zisuubula. Etteeka lye limu likkiriza abantu okukozesa fulaga ku mayumba gaabwe. Mpulidde Honorable Mabika ayogera ku America kumpi buli nyumba personal home eriko fulaga America likkiriza okiteeka ku mayumba gaabwe ku motoka eziri private. lepo pins bazirina ku nguye zaabwe oyinza oteeka ka lepo pin aka Uganda fulaga wano toyetaaga kusalwa mawo nogiteekako kali kagamba kanaako ku motoka ngaakago ogiteeka ku motoka tewali tekigaana. Nolwekyo bwabagamba bwolaba enkozesa gye badde bagikozesaamu NUP n'abawagizi baayo oba bannayuganda bana abagikutte ensangi zino ani gwogamba nti agityobodde bwekuba kugityoboola. Waliwo era omukulu ampereza ekibuuzo wano ku simu nti poliisi yakola ki ku baamagye abaagoba omusajja agikutte ne bamukubaakuba ate bwe baali bagikwata bagizinga buzinzi okwekutyoboola. Nalaba pulezidenti waffe yali ekawempe embwa ng'esika fulaga temwakiraba embwa ya poliisi esika fulaga. Omulala juzi presidential candidate afadeli ali Ruba Makindi eri owa poliisi ndozadde w'amagye ng'agoba wa boda agikutteko n'agimunyakulako bw'ati neeyulikako akatundu nekasigala ku piki kuba boda teyagikutte n'asigaza akatundu okwo si kugityoboola poliisi bakozeeko kyabwe. So ekikulu ekiriwo kye talina kubuusa maaso nti Lusooke kyayogera ne mukyala Seku kyayogera Seke commissioner omukyala oyo kyabyabufuzi tekiri kyagamba nti no bakuuma kitiibwa kya ggwanga kyabyabufuzi ate bawulira nsaalwa bawulira kalya akasajja nti bannayuganda bonna bakwata flag kugambe bwe tubakolaliza bagikwatidde waggulu we batiga bagiwuuba. Lwaki munnayuganda yanibadde afuna ennugu ng'omuntu awuuba fulaga ya Uganda? Lwaki? Okujjako abantu abakuzibwa obubi abalina ennugu etabavaako ababeeta agatwala mu kereziya ekiina naffe abawagizi b'NRM mulaaliza eziddako ngenda zibawo ennyo tewali alinako monopole ku fulaga ya ggwanga tebajja gituwamba. Era oliyo yakubuuza ekibuuzo mbu NUP yagala kukola ki? Lwaki alowooza nti nze bwe ngikwata naye agikwate? Mbw'omuyekera waffe yamanya nti woolabira fulaga ng'omuntu agikozesezza bubi kati wemba agiyuzizza obanga eri mu bifo wetalina kubeera luba lutalo lwennyini lw'amaanyi. Ate Kyagulanyi alangirira dde olutalo kaabagezi bokka kenjogeddeko Kabanda Tomubuusa Kawoya Hussein Enajja Nankombi ya message oyaleka wapyeruyo bwalabika abadde aweereza Amwakama Bernard from Namisindwa. Is Honorable Mabike presidential candidate or is he like Honorable Tema? Mr. Bazo, teach people if you can put on a cloth which has 3 colors, black, yellow, red, and at night, is that misuse of a flag? Aboza binero president wa candidate wa MP wa president. Kubanga nkubalala engeza wa president. Baba dale bifananyi ku TV nga nkubalala engeza president. Sebo tokisusa. alowooza nti buli political party yaleese presidential candidate alowooza SDP nayo yaleese Canada kamukambuze obuza gwe oyina presidential candidate mwina presidential candidate tetusima ngawo presidential candidate temugenda ku abawagizi bamwe mbawa guidance abawagizi baffe tubagamba balonde president wenkyukakyuka yenna nga bakirowoozezaako they are 7 against 1 balonde ku kumusanvu ng'ojje ku president naye mundeza tubale tulinda first egwe after first tugenda kukola official statement
ku nsonga ya ani gwe tuyinza omu ku bikonge byabwe yakola statement n'abagaba balonde Kyagulanyi. So